Anjjabi. Mulusilika. Forte, please, calculation. Okay. This recording will be nice on that last girl. I think she'll be straightforward. This is like my most difficult patient. You're not recording anything now. No. It's okay, honey. It's protected information. So even with the universal, that is approved, you still pay. Yeah, you pay. They pay money. All your PDs are actually paid. We are here for surgical camp. Those are sleeping. You ask very difficult questions. It cleans the blood. Woman Member of Parliament, Jinja City. Honorable Anjjabi is here on my left. She will say some word. You can add something. Also, The greatest expressions of compassion and service to humanity. Every operation performed. Added that the Turkish team has other projects besides health, education, agriculture, and so on. She arrives, then she will close this. After all those remarks, members of the press, you will be given an opportunity to ask some few questions. Two, in the mobilization, we need to be a little more specific. As I said, over 2,000 people turned up.
and many of them were actually not cases requiring surgery. Many of them were actually those with medical conditions that were not supposed to come during this time. So we shall need to address that next time. And also for the Turkish medical team, I noted that some specialties were not represented in your team. We didn't have neurosurgeons and also other specialty areas. So I hope next time we can have more specialties of doctors coming so that we can address all the areas. And then I also noted that some equipment were not available. I'm sorry. Some equipment, new equipment. Yeah. Yeah. Okay. Yes. Go on. So I think next time we will be able to have to provide some of the medical equipment that are needed to do some specialized surgeries. So those are my small observations, my brief observations, but the rest will come from the technical teams. But I want to end by thanking you once again, the Turkish medical team, for coming. This month to ending today, those are 10 days. As a summary, on day 1, on 16th, really we did more of screening, and we screened over 2,323 clients. And out of those, a number of them who didn't need surgical interventions were referred to their respective disciplines and clinics within the hospital. And as per press time, over 100 patients have been operated. However, operations are still ongoing. We have had a number of operations, and I will maybe request to later to invite the head surgery who will take us through each categories of operational patients were, how many were operated. But also I need to add a voice to thank Srioka for the mobilization and the area politicians, and also to thank the hospital staffs, and to thank also the Turkish team. This is the 3rd time we are having this camp, and we hope it's the 4th. We hope going forward also we need to look at things like training, exchange, because we have actually said that we have issues of transfer, skill transfer to our staff, because already after this camp we expect our to learn something so that provide even these services. Nze Dr. Musinguzi Edwin, nze nkulira ebyokulongoosa mu Jinja Regional Referral. Tubadde wano kuva ennaku 16 omwezi guno nga tuli mu ku program ya kulongoosa, nga tulina abagenyi baffe abavudde e Turkey. Mu bagenyi abo mubaddemu abakugu mu specialities ez'enjawulo. For example, mubaddemu be bayita aba general surgeon abalongoosa ebitali bimu na bimu, ba plastic surgeon abo babadde balongoosa enkovu n'ebizimba bye mulaba, babaddemu abakola ku nsonga ez'okufuka, system efuka, be bayita urologist. Bazze na tiimu nga nzijuvu, ng'erimu bannaasi, erimu abakwata ebyuma mu theatre, erimu abasirisa, nga tiimu yonna ejjudde. Bawadde ne tiimu ekola ku mimiro n'ensonga ez'amannyo, kye tuyita ENT ne dental. Kati mu wiiki eno abantu bo babadde bangi nnyo. For example, abagenze mu department ey'abamannyo babadde basuka mu 700. Kwabo abantu 300 be bafunye procedures oba bakwata kuki ku mannyo gaabwe ne mukamwa. Ekyo kitulaga nti region yaffe eno Busoga tulina ebizibu bingi. Kati group endala babadde bali mu 234 nga balina ebizibu ebyenjawulo, okugamba nga hernia, prostate, ebizimba wano na wali buli kitundu ky'omubiri nga kirina ki. Kati kwabo basobodde okulongoosako abantu 100. Ndowooza ekifaananyi mukiraba, 100 gattako 3 bwe bakola side eri bye 4, era omulimu gukyaliyo mungi. Abalwadde tebafunye kizibu ky'amaanyi
era tuli basanyufu nnyo be baakozeeko. Mu abo be baakozeeko mwabaddemu n'abalala be baakolako ku luli ne babasanga nga balina ebizibu ebyetaaga stages, okulongoosa mu stage, era nabo ne bongera ne bakola ki? Kati baatusuubizza nti bagenda kudda omwaka ogujja bongere okutukwatirako ku lubengo luno lwe tulina. Abalwadde bo basanyufu nnyo. Of course tebagenda ku recoveringa ku speed emu, abasinga twabasiibula. Waliwo abadde amalawo ekiro kimu ne tumwetegereza ne tulaba nga talina buzibu, oyo n'agenda. Waliwo abamala ennaku 3-4 nga tukyabeetegereza, tukyabajjanjaba, then ne tulyoka ne tubasiibula. Then ne mubaamu bali tumaze okukusiibula naye ogenze na wuzi, abalala bagenze n'ebyuma kye tuyita staples nga tosobola zijjiramu mu kyalo, era bajja kudda tulina obuuma obujjamu staples ezo. Abalala bajja kwetaaga empiso n'ebirala n'ebirala. Tulina request ze tukoze kubanga ndowooza tuli kwongera okunyweza enkolagana yaffe n'abantu baffe okuva e Turkey. Tubasabye batuyambeku. Tuli kwetaaga, nze nga bwe ndi omukyala nkizuire ni mu kampu buno mwembaire nti abantu bangi bayidya nga balina cases da cancer ow'amabeere ate bajja okumutegeera ng'obwire bugiire. So nasaba akuuma engeri gye ntali musawo aye bakeeta mammography machine. Akuuma ako kanguwaku okuzuula kansa w'amabeere ng'akaali kujja wala ale stages of breast cancer. Era tukoze request eyo nze nkidi era ndikiriza nti baida giconsideringa. Ekyokubiri nkoze request ya dialysis machine. Dialysis machine eyambaku abantu abalina ensigo. Busoga ina district 12 ate bona bajje Kampala, ekitegeeza nti omwiduzo mungi. Tukoze request eyo nti singa tufune ekyuma kino wano kidda kutuyambaku abantu okuba obutatambula ngendo mpanvu kujja Kampala, ate n'ekindi ensonga okwongera okwanguwa twaddema kuba na mwiduzo mungi. Era tusaba nti nja kuba nga following up eri timu yaffe eno, mbikiriza nti twidafuna ebyuma ebyo byongera okutuyambaku. Mwebale ino mwebalire irala, Katonda batuweera omukisa buli kinoomu alina kya contributinze eri kampu eno. Bawonga okidi nti tuli basiimu, Katonda akuwa omukisa. Mundikirize ensiimwe obukulembeze bw'eddwaliro lino olw'omulimu omulungi gwe batukoleire abasawo banansezi, kubanga bw'omala okulongoosa abantu bano beetaaga okwidandabwa ate ababaawo n'abasawo. Kuba aniwe bali kujja buti bejalekamu abalwaire ate bajja okwongera okubona nga baba treatment basobola bano. So tubasiima ne facilities okutuwa twakozesanga buli kiseera kampu eno lwebaawo. Mundikirize ensiime Soroka Uganda olw'okuba nti tuyambye ino okunyweza enkolagana yaffe n'abantu bano okuva e Turkey ate n'okweyanza emirimu egy'endawulo gye balikola wano mu Uganda. For local doctors and healthcare professionals to participate in surgeries with us and to share our experience. In this organization we perform surgeries with a large number of local doctors and I am very happy about that aspect as well. I want to thank your doctors and local doctors and health workers again. Thank you again. All right.